simanyi Katonda Kyagulanyi bwasinza ne bali mwezo Katonda bwasinza. Musajja mukulu Ssaalongo Erias Lukwago yatiminza hapo ne muganda we Ssewanyana ne bakola ka joint campaign dali ne balumba bali mwezo. Ssewanyana nakola bulanda ne Lukwago kenyini yekutte mbulimba wanabunyiga kawuli obukyawira nakati wali tanadda mukola statement yonna nonya akolo kwa gurore na leja akoze nayo kile kigambo kyonna ne Ssewanyana nonya akoba ina statement gyakoze wonna social media mainstream media kugula undi buli muntu amugamba jajja wekumyeko omuliro mu bulimawa sina mu mbugo mbulimawa lwaki yagambye engeri abali mwezo nti musajja mulema tasobola kudduka city council yetaaga basajja badduka kabalema nti ogambye otya ate abakyala tebagala muntu ayogera ku mwana aliko obulemu kati munnango ojja kunoonya akaluwo kajja nga nenda bugisimu fungize kati bulijjo mugati wandikola ekintu okulumya omuntu ndowozikanga oyambe muyambe ekkiriza gwokimanyi nti Ssewanyana wakoledde bali mweza akalulu nga teyetagana kuddamu campaign nga kyawedde dda nga statement gyewakoze bwe tuba ku nsi ezaakulaakulana obeera disqualified bwe tubeera ku nsi ezaakulaakulana ng'oli ku mulimu nogezaako okukola okulengeza oba okuvuma omuntu oyo yenna aliko obulemu nga muli ku mulimu gw'omulimu bakugobako kati bali mwezo omulayize bulayiza kubanga ye Lukwago ne banne baawedde bali mwezo naye nga omayisite boni taggwayo yafunye political capital kati kaakukubire ku ekyo ojja kutya guwa gyogedde si yakutumye wulira bulungi nnyo. Ssewanyana ne Lukwago kye mwakoze egibagiyita political error magwaya bagiyita political error magwaya gye mwakoze omusajja mwamuwadde akalulu konna nga badde akaagala kati mwekubya amanda mu mweya amanda mu mbugo eyo bagiyita political capital gye mwamuwadde ate mwakoze error owulidde wajjeemu okugulu kuno abakazi baga mama ekyo kyokka statement omuntu gyakola nga alabye ku bulemu bali mwezo gwayambadde amasuuti ng'onekaanekanya olubuto lukulinga entumu ya kasasiro kiba kitegeeza toyina kalu ekigambo kyokka ng'oli aggyeemu okugulu kuno akugyamu alabaga bambi ekyo kyokka kembere mbazungu
Kemberemba walabu kemberemba omuntu yenna kasitala ga disability nga waje muvumye jajjo batogenda kwasamu. Bye bye Vietnam. Ekyo kitegedde. Bomalo kitegeera kubira mukama mungaleza amaanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'onzika nguyambe muyambekiriza. Ndowooza kamalirize ddala ne Sheikh Kiti. Then tulioke tugende ku information eyatulese. Sheikh Kiti ayina obwabwe yasindise. Gwe buno wano wamanga mbuulize. Kajja kujanga buli agenti w'oludda oluvuganya balina kye bamutadde ku bamuzizaawo. Tuwagire. Bwe kyojja okuyita okukuuma akalulu basobola okiyita okutabangula emirembe. Kaso tubiroozeko nga bukyali tubyetegekere mu mbeera oba olyawo eneetuleka nga tukyali mirembe. Kyakubiri abali mu gavumenti please teri gavumenti esobola kuwangula butavaako ne bwe bubadde erina okuvaako oba etya oba etya tosobola kulwanyisa kuvaako n'okuwangula yagalagaana. Olwedde ne be mwatandika nabo baali 27 muliwo 3 tofiira ku bantu. Siri muwagizi yadde osobola okukintu omuntu endabayo naye ekyamazima gamazima gasigale nga getulambise sayidi y'abavuganya okujja mu buyinza okukyusa gavumenti byonna siwe bijja okukoma. Teri gavumenti egenda kuleeteranga byakulya na sere za bwereere ng'era naffe abali mu buyinza temujja kulwanyisa kuvaako muwangule. Gavumenti zamala kuvaako mu bujja yagalagaana. Kaso yagalagaana buli lunaku olukya lutegeeza gavumenti kuvaako nange kufa naawe ne wiiki eggwako kyetegeeza. Katiraba mukulu ki gw'otulekera gwe abantu 2,000 TZ ekyo muliko jjumu y'omuntu omanyi kyekitegeeza nga mu Tanzania tekibangawo nga kisoose mu ggwe. Bannabyabufuzi bino byakuyiga gye tuli sigala mwaka obuntu. Bannabyakwerinda sagala bagambako kuba ndowooza abo bo tebagambwako yadde n'obalina gye bazaalwa. Ensi ebalaba bannange, ensi ebalaba. Bannabyakwerinda ebitogi bye weetimbye oyinza okuba nga mu ofiisi mu weetimbidde si gw'osoose. Eyakagivaamu tomanyi gy'ali ne gwe yaddira mu bigere tomanyi gy'ali. Omulimu gwagale naye ak'obuntu kaliruddawa. Musaasire kaseera k'okukungubagaata okuyingizamu ebifaananyi bwe bityo yadde ndaba ffenna atera bitukwatako mu mbeera ey'obwa Sseruganda nga bannayuganda naddala abantu abakulu abali mu myaka mwembi abali mu myaka ffenna gye tulimu. Saasira kwange okusembayo eri ab'eŋŋanda z'omugezi naye mba. Alright. Katumuveeko tugende ku video entuufu yatulese. Alright. Njagala okwate empandiiso n'ekitabo owandiika ebintu bino byengenda okutegeeza olwaleero. Okusookera ddala kansooke empiseewo kano. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu Secretary General n'abakulembeze ba National Platform mwenna abeesimbye ba candidate muwulire bino. Kansooke chairman w'akakiiko by'okulonda atumbudde era awulira bulungi nnyo. Njagala okuloopera eggwanga ne bannayuganda mwenna tugenda mu kaluka protest vote ng'ennaku z'omwezi 15 mwezi ogw'olubereberye mwaka 2025 gwe mwaka ogwo tubuzaayo ennaku mpawe kaaga ate tuyingire olwekaano. Saagala mufe ku magye byayogedde awo nzijawo njagala muwulire bulungi nnyo. Akakiiko k'ebyokulonda nga kakolagane mukama waako Nyando Yesoferi bayingiza ebyuma eba biometric voting scan system ng'era tubuza ennaku ntono nnyo wabula abasajja bano n'abakazi tebataddeewo sensitization kusomesa bannayuganda bonna bagenda okweta mu kalulu kano bagenda kubirondesa batya. Abalina okuba nga basomesebwa mu be tuyita ba stakeholders mwe muli abeesimbyewo abalonzi abagenda okulondesa n'abo bagenda okukiikirira abeesimbyewo be tuyita ba stakeholders. Wetwogerera essaawa zino akakiiko by'okulonda kali mu kusomesa ba NRM cadres across the country secretly. Njagala nsewulire video etandise. Chairman w'akakiiko by'okulonda Samuel Bakama ne banne bali mu kusomesa ba NRM cadres secretly
mu hoteli ezebbeeyi mu resort ezebbeeyi n'ebifo ebyenjawulo across the country secretly nga basomesa engeri gye bagenda okubbamu akalulu nga bakozesa biometric scan naye ng'abantu ba stakeholders omuli abeesimbyewo ba agent n'abalonzi tebannafuna sensitization bagenda kulondesa abatya bagenda kulondesa ki ebyuma bikola ddi bikola bitya data atambula atya bamukuuma batya tumufuna mututya wabula ye Simon Babakama secretary ali mu bali mu kusomesa bakadazi ba NRM across the country nga bali mu seminar basoma before today or tomorrow or other week Mukama nyambe ngenda kufuna footage oyo ngenda kwabya Babakama byabakama oli mu kusomesa ne banno musomesa abasajja ba NRM bakazi ba NRM engeri gye mugenda okubba mwakalu nga mbasomesa biometric scan voting scanning system wabula ba stakeholders omuli ba candidate aba national platform omuli ba agent n'abalonzi mu Uganda tekuli muntu n'omu yategedde system egenda kukola etya kyetuyita sensitization kyetaagisa before elections kyetaagisa okusensitizing abantu almost 2 to 3 months about that system. We are remaining with just 1.5 months to the election, but none of the stakeholders knows exactly how the biometric scanning voting system, how it works or how it functions. So, Mr. Samuel Babakama, how are you going to come out in the public to inform Ugandans that Museveni won the elections, according to the numbers and the masses of supporters of Robert Kyagulanyi Ssentamu? Essaawa zino omwami ono etteeka limugamba nti alina okuba nga asomesezza bannayuganda okuli bakandidate abeesimbyewo okuli abagenda bakiikirira ku mubulu bwabwe n'okusomesa abakakiiko by'okulonda abagenda okukozesa ebyuma ebyo bye tuyita stakeholders naye ku bonna ba stakeholders okuli ba agent okuli ba candidate tekuli n'omu ali sensitized ku system eyo wabula ye kyamano by'okakiiko by'okulonda ale bakuŋŋaanyiza ba NRM cadres across the country bali mu kusoma system nga bw'eneekola. Is that free and fair elections? Awo tuvuddewo njagadde mbategeeze mutegeere ebintu ebyo byonna nga bwe biri. Kansubira nti ekyo mukiwandiise. Tugenze ku kirala. Mu system y'okubba obululu across the country nga bakozesa abaana bonna abali mu masomero aga government n'aga private. Electoral Commission ngeyita mba RDC n'embitongole omuli CMI ne police balina enkola eno gye bataddewo gw'omusomesa yenna oba headmaster oba headmistress ng'okwasaganya abaana okuva ku primary 1, primary 2, primary 3, primary 4, primary 5, primary 6, P7, senior 1, senior 2, senior 3, senior 4, senior 5, senior 6 nga mulimba supporting staffs but teachers and others. Kati Electoral Commission, telecommunication companies n'ebitongole by'okwerinda bina system endala y'okubba akalulu lwakanji basomere mugiwulira bulungi nnyo. Already Anita Amongi ne banne across the country bayingira dda amasomero bagajjako nini numbers na buli kimu no system bade basombera abaana bamanyi buli somero abaana biririna babajjako dda details ne bajjako ne fingerprints na buli kimu bamanyi figures. Kati bakwata either headmaster oba headmistress oba musomesa yenna ne bamugamba nti kozesa system eno otuwe details zetwagala zeziri waba kugamba kwata essimu yo onyige star 194 ash otekemo yes ne bakubulira essomero lyo bagenda okukubira ng'olwedde essomero balimanyi system etambula bweti bagamba kwata essimu yo baba girina olwedde essimu yo omusomesa oba ya headmaster ne bagamba kwata essimu yo ne bagamba place oba nyiga kamunyenye emu 94 ne bagamba zaaka akasalaba then otekewo okirize onyige pesa lya yes
then ne bateekako erinnya ly'essomero. Bwe bateekako erinnya ly'essomero ne batandika okugamba tandika oteekemu buli kibiina abaana abakirimu mu sisitimu gye bagambye n'obateekamu bonna. Bw'omala obbateekamu ng'omaze obbiteekamu then nga bagamba nti place star again 194#, then say yes. Bino bikolebwa bagiso ku buli sabo county, ku buli parish, ku buli gombola. Era nga bakikola okwetoola eggwanga lyonna buli wali polling station ewasangibwa essomero. Njagadde ntegeeze eggwanga, ntegeeze ne president na buli kimu kyonna kye bagenda okukola. Kati ntandise kubawulira system bagenda okubbira. Eya isi njibasomedde nga bweri, mbasomedde system gye bagenda okubbira mu akalulu mu masomero, kati mugitegedde bulungi nnyo. Bwe mmala ogitegeera, ebisigadde byonna bimanyi bulungi nnyo. Bwe mmala obitegeera, kati omwami ono amagye gayogedde bino wammanga. Bw'ogwogera bino wammanga, njagala tuyite mu mpitira ayogerera UPDF, akakiiko k'ebyokulonda, mu mpitira poliisi na buli omu ne bami ba parliament mwenna n'omukulembeze. Amagye gayogedde bino. Amika yogerera amagye ga UPDF Henry Obo atugambye nti bakizuula nti abasirikale ba Uganda bakyali balubatu kalenga kibakakatako kukwasizaako poliisi okulaba nga okulonda kuno kubaamu emirembe. Kyokka ono asabye abalonzi bonna nti tebategana na byakukuuma kalulu kubanga olumala okulonda akalulu badde waka amagye gasigale nga gakuuma akalulu kano ssaako n'akakiiko k'ebyokulonda. Omusasi waffe katuwa ebisingawo ku ggulire lino. Okusinziira ku mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga, ekitongole kya poliisi kyokka kye kikkirizibwa okwetaba mu kukuuma emirembe mu kaseera k'ebyokulonda. Kyokka singa embwa etuuka weegayize mmwanyi, etteeka likkiriza poliisi okusaba obuyambi mu bitongole ebirala, gamba ng'ekitongole ky'amakomera, abakuuma ebisolo ko ne bannamagye. Kyokka enfunda nnyingi abavuganya gavumenti n'abayaayaanira enfuga etambulira ku mateeka bazze balaga obwennyamivu olw'amagye okwefuga omulimu gwa poliisi mu kukuuma abakola kakuyege n'okulonda kwennyini bo kye bagamba nti kimenya mateeka. Kati olunaku olwaleero amyuka ayogerera amagye g'eggwanga Henry Obo atugambye nti nabo tebandiyagadde kwetaba mu nteekateeka nga zino, naye abasirikale ba poliisi bakyali batono ddala, kale nga mu mirimu nga gino beesanga nga balina okubakwatizaako. Even if all the Uganda police forces, including the IGP, was deployed now to the polling stations, you'll find that the number of polling stations outweigh the Uganda police force personnel. So it's inevitable that the UPDF will come in to give support to the Uganda police force so that we have peaceful election. Tifengeje ly'abantu tujja kubeerawo okulaba nti n'akaseera kano ak'okulonda abantu balonda mu mirembe. Ngemu ku kaweefube okukakasa nga akalulu kaabwe kakuumibwa, bannakibiina ki NUP baavaayo n'eŋŋombo ekunga abawagizi baabwe okukuuma akalulu ko n'okukakaayanira singa kabbibwa. Bano bannamagye babasabye okubyesonyirira ddala olumala okulonda bonna badde ewaka. Protestant etandikidde wano ewangaala. Tugenda mu kalulu ak'okwekalakaasa. Kano akalulu basaba ne bannyabo osike ka bulijjo. Tumpulira bulungi. Kano akalulu sike ka bulijjo. Kano akalulu bakayita protest vote. When you finish voting, please, you go home and then you wait for the time for the announcements of the results or the time for counting of it. That's when you could go back. Other than crowding the polling stations and becoming a security threat to other citizens or trying to intimidate others at the polling station. Okwogera bino babadde mu kutongoza enteekateeka z'okukuza olunaku lw'amagye olujjukibwa buli nga 6 February. Ku mulundi guno entikko y'emikolo gino yakubeera mu bbendobendo ly'ekigezi. Holo. All right. Tugendagendako mu mateeka amawandiike, tugendeko ne mu forensics. Abo mbandekere ngenda bakwasaganya, mbandekere ngenda bakwasaganya mu ssaawa zino katikati katandika butandisi. Katandikidde luddawa wano wetulaga waliwo okulera okombeso wano. Ngenda baga bibigambo bino bibake mu ntumbu era mugenda biwandiika bulungi nnyo. Ekisookera ddala,
amajega National Advance Movement oba National Resistance Army mu high command yaabwe baatula ne bagamba Museveni nti bagenda ku deliveringa victory ku ye ne family ye. Victory yeruwa ye involvement eri iligo mu kweyingiza mu kalulu. So Mr. Simon Bakama, I'm here to inform you that we have all information and evidence that during the high command meeting, which was presided over by Museveni and his son Mohoz, the top commanders in UPDF, they decided and informed Museveni that they are going to deliver victory to your family and to Museveni. So we are not surprised that the top officials in UPDF, they've come out to start get involved in the process of elections in Uganda. But Uganda is not for Museveni. UPDF, constitutionally, you are not supposed to get involved in any electoral process. The only forces which are supposed to get involved in any electoral process, that is Uganda Police. If it is not enough, then the Uganda Prison Services get involved. Those are the two forces. UPDF, you are not supposed to be near anywhere to the electoral process. Nchidam basajja bakulu abo abali ku matala aga waggulu ba generali bebali batudde mu lukungaana lwabwe olusalawo ku nsonga z'okutulugunya n'okutta bannayuganda n'efuga bbi mu meeting bategeeza Nyando Sofediti bahabwa mutabana wa kale kyensete tumizezede sanga bikibeera nyine kabiyonje etambula ne mutabani wenti bagenda muleetera obuwanguzi oba baagala oba tebaagala mukwase kubanga abantu bagenda basalewo kikyakola bo balwana era bakimugamba mu high command. So mukulu Simon Bakama omuntu yandi kubuuzizza ngenda bikubuuza kuba nana amateeka gentafute gegenfunye nga njagala gakusomera bulungi nnyo. 1 kimenya amateeka omusirikale wa UPDF okuyimirira mu uniform n'obulimu abubiri n'omuntu omwetolowe okulinga landi mine okwogera ku kintu ky'ebyokulonda mu ggwanga wonna. It breaks the law in the first place. It breaks the law and the Constitution of the Republic of Uganda. Any serving UPDF officer to get involved or to talk about any electoral process in Uganda, your duty is to secure all borders of Uganda. You are not supposed already mwamenyedde teka. Mwamenyedde teka. Kubanga mu high command mwagamba Nyando mugenda muletera victory. Katulo kuba nti mwina kawo mentality. You've exposed yourself even before elections. We know the reason as to why you came. Mwakyogera lunye. Kati njala mba atwaleko ku Nassale maluba bulyako ebintu bino nga ne mukama mmwe waali ategeera bulungi Simon Bakama mu nsonga zino wammanga. Njagala okwata akapapula n'ekkalaamu akatonotono mpandikira ebintu bino wammanga. Ngenda bikwogerera mu Luzungu mbikuvunde mu Luganda wotategedde ng'ongamba. Tugenze ku Uganda People's Defense Forces. Kujjire tugamba nti bya UPD abadde Uganda ayina okunywa ku mazzi. Amateeka gasoma bagati n'ebiragiro bino commission tosobola bibasomesa. The Constitution mumputize bulungi. The Constitution, the UPDF Constitution and responsibilities of UPDF. Musemateeka wa UPDF n'obuvunanyizibwa bwabwe ng'aba UPDF mu ggwanga lya Uganda bye bino wammanga is to keep Uganda's border safe from enemies. Mu Constitution ya Uganda ne masemateeka wa UPDF obuvunanyizibwa bwabwe kwe kuku